Ku Lwokubiri oluwedde nga 13 Apuli 2021 twajaguzza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mutebi II ag'emyaka 66. Tumukulisa nnyo era tusaba Katonda amwongere obuwangaazi. Abaabadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu Lubiri e Mmengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mitimbagano baalabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera lwe tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kiki mu Luganda. Abadde atawaanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya, oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa allergy oluusi bumukaluubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo. Ebyo byonna ebyogerwa nti Ssaabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. N'eŋŋambo zonna ezibungeesebwa ku mitimbagano teziriimu kanigguusa era tubasaba obutazigenderako, kubanga bwe muzigenderako so nga teziriiko mutwe n'amagulu zijja kubamalako emirembe. Bwe tubeera abakosefu tufuna obujjanjabi, era ne ku Kabaka bwe kiri tulina abasawo abakugu abamukolako, era twesiga nti embeera ya nnyinimu bajja kugitereeza. Njagala okugumya Obuganda nti embeera ya Ssaabasajja ekwatiddwa mu ngeri ya kikugu, era tusuubira ng'eno bwe tusaba Omutanda avvuunuke embeera eno mu bbanga ery'okumpi. On Tuesday, the 13th of April, 2021, we celebrated Kabaka Mutebi II's 66th birthday. We congratulate our king and pray that God gives him a long and happy life. Those who graced the occasion at Mengo Palace on that day, and those who followed the events on television and social media, may have noticed that the Kabaka's disposition was different from that his subjects and general public are used to. We all face health challenges from time to time, and they need to be effectively managed. And in the Kabaka's case, the challenges are related to allergies which, when they attack him, cause breathing difficulties, especially when he has a mask or a shield over his face. The allergies are being effectively managed by the appropriate medical experts. The rumors doing the rounds that the Kabaka was poisoned are totally false. I would also like to dispel rumors being posted on different social media platforms. They are baseless and should be totally disregarded. Otherwise, they will cause undue anxiety. I would like to assure the people of Buganda and all Ugandans that the Kabaka's condition is managed with requisite expertise, and we hope and pray that the Kabaka will achieve full recovery soon.
Ai Katonda kuuma kabaka waffe. Olunaku lw'eggulo Ssaabasajja yabadde alina ebintu byayagala ye kennyini okwegulira mu ssemaduuka, era yagenzeeyo jjo, yabaddeyo ye kennyini, yabaddeyo. Anti omanye emitimbagano emitimbagano mugimanyi. Mpozi n'ekirala kye njagala okubategeeza olwaleero mu Lubiri Ekireka, Ssaabasajja Kabaka ne Nnabagereka bagomeddwa obulwadde buno bulumiima mawuggwe COVID-19. Nze ku lw'ebbalaza olwa wiiki eno baŋŋema mu bimuli bya Bulange wano obulwadde obwalumiima mawuggwe oba COVID-19. Awo nno Kabaka ne Nnabagereka bwe bagemebwa ne Katikiro, bw'ate n'ogamba nti abazungu baagala kukutta, sebo sebunya banatta ggwe nga tebase Katikiro. Kaawo kadda naawe ovuddeyo ku luno ebintu bibadde byokya. Anti oluusi wabaawo bino bayita ebyabakasobeza. Bw'atalabika nti omukwese, bw'alabika nti ate lwaki wamulese nga mukosefu. Si mukosefu nti nno ali awo ataawa. Twabadde ku mukolo nalabyeko n'abantu abalala balina endwadde ez'enjawulo. Nabalabye Kabaka yekasi yabadde omulwadde, mbe nalabye awaddewo abalwadde abawerako. Naye mwamulabe bulungi, yatambudde yekka n'ava mu mmotoka, tali ku muggo, tewali amukutteko. Obwedda asituka n'akwasa abayasiimye amayinja ag'omuwendo ye kennyini nga takekejjana. Kale tewabaddewo nsonga emubeeza mu Lubiri. Omuntu okuba nti oliko ekikuluma, nammwe abali wano ab'amawulire kanneetegereze, wayinza okubaawo ayina ekirwadde naye tiyazze kukola. Kabaka okulabikako eri abantu be yemu ku ngeri gye tumweyagaliramu nga tumulabyeko. Yabadde tataawa. Mbabuulidde nti alaje, naye alaje ekigambo ky'Oluganda nja kukinoonya. Oluusi abantu abamu abalina alaje mukimanyi. Kati ate bw'oteekako akakookolo kibeera ddala kizibu mu kussa, naddala bwe bayakulumbye. Naye ekyo si kyekintu nti omuntu afa, omuntu ataawa. Era nkakasa nammwe bakadde bammwe mugenda obbalaba nga balwadde, era bavayo ne bajja ne babalamusaako. Kale tewabaddewo kimugaana kujja kulabika eri abantu be, ddala ku lunaku olukulu ng'olw'amazaalibwa ge. Omanyi nze ndi munnamateeka. Bw'ojja gye ndi nga munnamateeka n'ombuulira ensonga zo, ate sizinyumiza bati ayambadde. N'abasawo bakola bwe batyo. Omusawo bw'ogendayo nga walwadde malaria, nze ne ŋŋendayo, tuyinza kumubuuza nti omusajja ono owa Spark TV ki ekibadde kimuluma, musujja gwa nsiri oba musujja gwa mubyenda? Olwo omusawo alyoka akubuulire bwalwadde ogw'ensiri. Si bwe bakola. Abasawo nkubuulidde ekizibu era mbabuulidde nti bakugu ddala nga bwe muyinza okukiteebereza nti era ensonga bagikolako. Naye siyinza kukulombojjera kawonvu na kagga, ekyo teba nkola ya kisawo. Siri musawo, naye abasawo nabo batyo bwe bakola. Ne bw'obeera gwe omuntu owa bulijjo, tosobola kuva mu ddwaliro oli najja n'abuuza musajja ono wa Spark yalwadde ki, tobasobola kukubuulira. Okusooka abantu Kabaka balina ekifaananyi bwe bamulabira. Bamanyi mujjumbize mu dduyiro, bamanyi bulijjo abamulamu bulungi. Kaakati toyinza kwewuunya nga bavuddeyo bwe batyo. Ate abantu baagala nnyo Kabaka. Ndowooza mu nsi yaffe eno tuyinza okugamba nti Kabaka y'omu ku abantu gwe basinga okwagala n'okuwa ekitiibwa. Kati Kabaka bwe bamulaba mu kifaananyi kye babadde batamanyiridde batya, era nze sirina n'omuntu n'omu gwe nnenya ng'atidde. Naye wabayo n'abantu abaagala okusavuwaza ku mitimbagano ng'ayagala abagoberezi. Oli ayagala abagoberezi ayogera ebitaliiyo, buli omu n'abeera nga
aseereza n'aweereza Isa n'aweereza Spark TV n'aweereza gundi ono n'aweereza ne Mutebi ono ow'Omunnyu TV n'aweereza kubanga ekikwata Kabaka abantu bonna bawulira nti bandyagadde okumanya ekituufu kyekiriwa. Mulimu ab'emyoyo emibi abo nabo tutambula nabo tunaakola ki bonna bantu ba Katonda ab'emyoyo mibi boogera bino na biri nga tebakozeseza na buvunaanyizibwa. Naye nze kyemmanyi nti bw'oba wagenze mu katale nga mu Owino nga mulimu omulalu abantu bonna omulalu oyo gwe batunuulira bw'abaako byayogera omulalu mu Owino ayinza n'okufuna ekituutu wayimirira n'aleekaana n'agamba Mr. Handsome si yeggwe ti Mr. Handsome takyali Mr. Handsome ali Mr. Agire kati omulalu bw'ayogera ebyo bonna bakyuka ne bamutunuulira tebamwanukula bayinza okuseka naye baba ebisibi bagenderako emitimbagano gireme kubamalako mirembe gifaanana ng'omulalu w'omu katale tegibamalako mirembe yennyabo. Ntiki? Gwe Zahara. Nange emikono ejaye njitadde amabega. Mukube ekifaananyi emikono njitadde amabega. Ntiki? Ntinvudde mu ofiisi. Katikiro mulowooza nti ono luka like oba ono Katikiro yennyini ono yenze bano baminisita ba Kabaka mbabalaze ono tewali nkyukakyuka n'emu tukola mirimu gyaffe naye nabagambye nti ebyemitimbagano bibanga omulalu w'omu katale mu Owino bw'ayimirira naga nti Zahara mumulaba bamubatiza mu kisiibo abantu bonna bakyuka balabe Zahara bwe bamalanga baddayo okukola emirimu gyabwe omulalu w'omu katale takumalangako mirembe nammwe emitimbagano gireme kubamalako mirembe.